Senzo wali wamisa kidogo. Ndio basa kiali mbatani jana atero kutuka. Tabia. Kulaidika. Leo ngai ndio na mpango wa gudu. Ataka n'abatuuze naawe nange ndabye yavuddeko sategeerwa ati kubulya njagala weetondere abatuuze bano n'abasomesa ogenza okudda nga kumpi bwemwakomye ku lutolina kyotuusizaamu kiki kirala kakati Second yake sakini ekyo kyaba waliwo ekyo kyali ate sebeya watu bongo kati ono madama agenda kola kafre kama indiwalisa kakati kosi Oyo musumba kulembera timu yanganze timukuko yogereko naye no yatuse wakanga abantu balwadde nga ino genda mudwa nagamba nti ekyo nsa kunso yakye nsonga yedagala okugerako nawe tibamufune lunako olulala boba yensonga ate yakulembera timu yensonga eyo yabanga nti omukwe yogereko naye sabe tujja kukyogera olowooza mu mutima gwo kitegeeza ki kati gwe wali omukulu eno oba bali bayonoona gwoyina okuyoola naye oyodde otya yagamba tayinza kusonyiwa ayagala abo amugamba nti yabba obujanjalo nagubba kwamuleka nga agenda abasabiriza naye ajja ne bwana mukulu w'emakulu akimanyi tetuyinza kuta nsonga zino nga bonna tebategedde balina okujja nga bakimanyi bulungi era bayogeddeko tene osi faaza bwana mukulu w'emakulu yayogeddeko naye faaza ntambazi maze okwogerako naye n'agamba amulumiriza yabba obujanjalo ng'abusaba mubali abanaku n'abamufukamiza n'atuuka n'ofukamira emirundi 3 n'amala akkiriza omulokole ddala nsebo nzikiriza ayagala naye ajje wano mu musango ogwo era akutegere bulungi n'obuyanjalo buyabba ku banaku abo naye nze owedda ndowooza nti ogenda kumanya mangu omusango gw'olina kubanga gwe wakulembera abantu bali okugenda wa chairman ate singa bakulembeza ebbaluwayo gye bakuwadde wandibadde tolina oluusi musango wandibadde otulaga bulazi bantu bali naye gwe ebbaluwa wagyesigaliza yiyo ng'omuntu n'ogende wa chairman ku lwabali n'oyimirirawo ku lwabwe ng'era olaga obakola ki obamanyi yensonga ekuvunaanibwa kati gwe nkakasa okubamu ekyo ekintu omala kuleeta ku bantu bali omu yali abyogera naye ng'ate nze kyemmanyi gwe weweegaana ng'ate nakwerabira n'amaaso gange ng'ositula omuzindaalo mba ndaba ate nze olina wontadde manyi oli mwana wange era ebbanga lye nakutuuzaamu nga nkunyonyola ku bintu ebyo naye gamba olina kyotategeera bulungi mu ddiini n'osunguwala bwe wasunguwala tewanganya kuddamu kwogera kigambo nempuyanga era nakuvaako naye ku ssaawa eno ekintu ky'okuwalampa eddiini otuuka okugamba bawaddeyo omunyo omu katonda ali mu munnyo katonda ali mu mazzi katonda ali mu sabuni ani atanaaba ani atalya munnyo ani atayoza kati gwe nojja omukwata y'omulokole gwali naye bw'agamba najja n'amukwata n'amufukamiza wansi faaza n'atuuyana n'aba mu kutuuyana n'akankana mbu n'amutana yadduka nabuddusi ng'agenda nze ekintu ekyo kyampisizza mu mutima era kyekimu ku kyannumbya omukyala gwe mwali naye mulamu wange ne mugamba mukyuse mu njigiriza gye muyigirizzaamu mbi kusaba kisonyiwo nga takijje ku ntobo ya mutima gwe kati mwenna obwedda mbawulira nga mugamba Ssebbowa yeetonde olwo muba mumutadde mu kintu kyake muba mumunyigiriza era ajja kusigala nga asaasaanya enjiri ye kubanga mwe mwamusaba abeetondere ye si yalowooza ku mutima gwe nze sisaba muntu gwenvunaana kunneetondera njagala ye yabansaba ekisonyiwo naye kati mwe muli mu kusaba Ssebbowa abasonyiwo mulinga abasaba Ssebbowa abasonyiwo ndiwe mugamba nti kati twongereyo ensonga paka mu kooti mpola mpola ajja kugenda alaba mpola omusango kubanga alina obujulizi obusooka bulaga nti yakola ki yasasulira kigongo wa mobile money n'asasula amasannyalaze yagenda ewuwo n'obujulizi bwe obujulizi obwokubiri obulaga nti nno yajja ewuwo n'asaba olukusa wa chairman n'amasannyalaze
sente ze yasasulako zimuddiziddwa zirabiddwako 15,000 batwalako 5 kati era ng'omukaka oyo okutegeera omusango bw'aba tamanyi ajja kulwawo okumanya ajja tumenya nnyo mulese okuva eggulo okutuuka olwaleero nga tannamanya nakimuleesezaawo n'olwaleero agenza kijja buzi lwa bigambo by'abantu naye bw'onooba ng'osumba abantu booti si ejja okukulembeza obulungi obw'eddiini emirundi 3 nga tutuula mu nsonga ezeero ez'eddiini okulumbagana amadiini amalala Sebowa nga tumutuuza ne banne ab'ekkanisa endala banne ne beetonda Sebowa yafundikira olumu yatugamba nti nze nja kusigala nga nkola emirimu gyange nga bwe mbadde nkola banne ne kyazikola bubi nnyo ne bamugamba Sebowa lwaki tolekaayo kukola bwotyo Sebowa yalimana kati era kyekimu kyesaawa yemukyomukwati kyokka bwe bagenze tutuuza saawa 3 situbalaba ogenda okujja waze omuntu omusebbowa ekitegeeza bali yabatadde bagende yajja wamaanyi ge alina kyajja okukumala bali bwe bagenze oba bamutuuseeko tiyalipootinzeeko ewange nti oba mudduseeko tiyagenze ku poliisi nalipootinga tabantu gwe mwaŋŋambye bagenzeeko ekitegeeza ndiza omusango yagumatire yagenda ogwemalira awo kyensaba nze wange mwerusi byavuddeyo baze ku poliisi bigende mu kooti be bame gye banabimalira kuba batukutugamba fe abambadde emidaali gyola batwakifuba ne sapule nti bambala obudaali bwa ngobya basula ku malaalo bambala obusapule bumeka wano waliwo mbu akazi akadde bakakwata nkazze kasera bakazze mu kusinza kwabwe nga kali bwerere kambula obufanyi bwa ngobya ne badda ku musomesa waffe atulyowo emyoyo ne bamuvoola ebigambo bingi nnyo bavula musomesa waffe atukulembera ne bava ku musomesa ne badda ku faaza bwana mukulu ne bamuvoolanga bwe yabba obujanja n'omufukamiza n'ayavula n'atuuya nange entuyo zikala kale ekintu ekyo nga ffe abakristo kitukosa nnyo era kituyinzize nnyo era kitunenya emitima tulina enkovu ku mitima y'amaanyi tubadde tusaba abantu bano bakangavvulweko kubanga kisusse bo okusaba kuvudde mu kusaba kufuuka kuvuma buvumi ate si gwe gusoose omusumba omwana yakavunaanimu emisango emirundi nga 3 mu bukiiko bw'abakulembeze era ngavvuula tumanya nti ensonga azimenyeewo naye ensonga agaanye okuzimenyawo omuze gukula bukuzi kubanga tuyinza kuŋŋamba abantu yabeeta bajja amawogola ne boogera buli ekiri ku kyalo omuntu yavuye amawogola amanya atya omusomesa ali ku kyalo amanya atya nti abantu abali ku kyalo tebeera nolego bakula balya buli looni si kive nze okulya looni mba nnoonya mirembe kasita nsasula naye batusaba gavumenti etuyambe ku bantu bano tuli bantu nga tuteba mu ggoolo eki emu nga batweba mu ggoolo emu naye bantuyambe kubanga bwogenda obbanoonya bo tewali wano ali mulokole nga kitaawe si mu katuliki batuyisizaamu nnyo amaaso olunaku lwe bajja okuba ku luseedi yaabwe balekerera omulamu ogwabaleeta ne badda ku ddiini endala ne bazivumirira kyatunyiizizza nnyo ng'abakatuliki kyatuyisizza bubi era twagala abantu bonna abalala ab'amadiini abalala nabo bennyini abalokole abagenda nga babuulira enjiri yaabwe nga balinyirira amadiini amalala mulokole sigala ng'obuulira obulokole tokwata ku ddiini ndala towalampa muntu yenna tobaako muntu mulala yenna gwokosa era olunaku olwo kyatuyisa bubi twali tugenda nakulwana naye Katonda yatusaasira busaasizi ne watabaayo muntu yeesowolayo kubanga alumba abantu abo naye batukosa nnyo emitima olw'ensonga bavumirira emidaali gye twambala ne bavumirira sapule zaffe ze twambala ne bavumirira faazangobya ne bavumirira sisitama eddeewo lyabali ne bamuvumirira nti tusinza abantu abafedda tusinza emizimu tusinza kugamba buli kimu kye bawulira kye bayagala bakikozesa ne bavumirira abantu bafaaza eyewaayo n'aweerera n'asoma okumala emyaka 10 oba n'okusoba nga ali ku mulimu gwa Katonda asomerera n'ovaayo n'omwataakinga bwotyo nti bamusanga nga bba bannamwandu abajjako ebijanjaalo ng'abikuŋŋaanya faaza abitwale imagine ekintu ekyo kyatuyisizza bubi era tuli banyiivu nnyo eri abalokola abo nange nalaba bbaluwa nga bwe yajja ng'omusumba w'ekitundu gireeta mbadde bwe ntumenyera asinatuuka wala naye ate abantu
bempererezaamu era nange nabalabanga banyiivu era nga si basanyufu baali bakuweereza ennaku 3 era bo baali bakoze force bagamba nti afuera olwokusatu n'olusemu tulina odduweeza bagamba nti temundekera bizibu poliisi babeetaaga tugendeyokko netutuuka wano ekyonzi tubaliire kaakati mu byonna bwe bazzeeyo nebagamba katugende tujja kukola kitujja kudda bawali kikoma si wano leero ku makya mbakubidde ku ssimu abakulembera mu ttiimu mukubiddeko ku ssimu n'agamba nti wabula ngenda kwogerako ne osi mbadde sinnatuukawo ngenda kwogerako ne osi ku ssimu kubanga nakooye nnyo ofunye obuzibu sobadde kukola kikubeerawo naye nga badde sinagamba nti siraba nsobi sinaba kubeetondera nedda maze nga mpeereza nze nkimanyi nti okuvumira eddiini y'omuntu kikyamu era si kirungi era ebbanga tembadde mpeereza so mbasaba mu nsonyi kubanga abantu benatambula nosaamanya nti bali mu kisabiro nabatuuza ne mbanyonnyola ne mbagamba ffe tubuulira bwe tuti era ne bakikkiriza nga nti tuwali buzibu yensonga eyo senza yayogera tubayo ebintu bigamba nebyabamuzi siina kyenayogera sakwata kazindayo saabulya ku kigambo naye olwokuba nti bansinkana ngaomuntu alina ekkanisa ku kitundu yensobi nekwatagana n'abantu nga sibambuulira bulungi naye mu byonna nze njagala kubeetondera abantu b'ekitundu kubanga kyabakoze bubi naye nga bwentyo siwe mbadde nkola emyaka giwera nga mpeereza enjiri obutasirika ebbanga liweze naye mu byonna nga tiwaliiwo buzibu so abantu ekyo kyabakoze bubi nsaba mu nsonyi. There was a crusade organized at the Kayanja Trading Center by Pastor Sebowa Pascal from Gospel Extension Church, and he was preaching on word at the center. People were there listening to his evangelization, but the police received a team from the Catholic Church and the Muslim community who are complaining that the preacher is abusing them. So the OC, that is Sergeant Masambo, decided to summon all of them at the police station. A case of insult to religion and defamation had already been entered in the SD, and which is being investigated. Pastor has recorded statement, and the people who are at the function has also recorded statement. I mean, at the listening to the preaching, we have recorded statement. We are investigating.